ekituufu waliwo olubujja okuwungeera nga ke kawungeezi kaffe akasoose mu mwanadaani. Yagala gaana, kkiriza oba gaana, kajja kukeesa ssaawa nga zino nga muvuddeyo emagombe. Sulaimaani mumuleseeyo, bumuzibiridde ng'atambuza ekiro kye ekisoose mu biro by'emagombe. Ekyo kijja gyendi, kijja gy'oli. Kkiriza gaana, yagala toyagala. Subhanallah. Tusaba Allah atugondezo amatambula g'olugendo olwo. Lujja kuba lwangu singa obadde nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, n'omala wafa ng'oli musiraamu, olugendo olwo lujja kubanga lwanguwa. Okufa kitegeeza nti ebintu byonna ebibadde bikutawanya eby'abaana Adamu ebyo byo biwummudde, otandise kufaafaagana na bibyo. Okufa kitegeeza nti ababadde bakutawanya bonna bakuwummudde obawummudde, kati ofudde otandise kufaafaagana na ngeri ki gy'oyisaawo by'obadde okola eri Allah. Kirabike nti akusiimye. Bonna bakuviiridde, abakazi n'abaana babadde bakutawanya school fees whatever, kubalabirira, bakkiriziganyisa naawe nti tukusonyiye ebyaffe, genda ofaafaagane n'ebibyo obirage Mukama wo. Bw'oyitawo alhamdulillah, bw'oba toyiseewo inna lillahi inna ilaihi raaji'uun. Allah tumwebaza okutuwa akawungeezi nga tuli balamu, ate muko n'atuwa ekirowoozo ekituulako wano ng'ekitutuuzizza wano, ate kwagala kutegeera biki bye yawandiika wano tubitegeera, oba oli awo tuyinza okukyusa mu nneeyisa yaffe. Majtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah yatiluuna kitaaba Allah wa yatadaarasuunahu fima bainahum illa nazalat alayhim sakina. Kasita mutuula wano mu nju ya Allah ng'ekibatuuzizza temuzze mbagabire sukaali, si sente za myoga, wabula muzze tujjukanye Allah agamba ki? Nazalat alayhim sakina. Allah ossa obutebenkevu gye muli, wagashiyatuhum rahma, ne rahma gye tulaajanira n'agitubikka, wahafatuhum almalaika, ne zimalayika ne zitwetooloola. Akasembayo nga kakulu nti wadhakarahum llahu fi man indahu, Allah n'ayogera linnya lya muntu ku muntu ng'abuli abamalayika bamusemberedde. Timityana waliyo ekinene, ne Haji Kaweesa jjo teyasomye, bakukubye absent sa. Haji Kaweesa nti is absent, kiki yadde mulwadde, bas khalas Allah akuwe siha. Kikulu nnyo. Ate kyabula eddalasa eno ogiraba, abantu bagenda kujekokkola ku lunaku lw'enkomero, nga yawangaala mu Mityana nga tubeera naye nga teyagituulamu wala yawumuwadde olunaku, naye nga waliwo abava e Kampala ne bajja ano ne bagituulamu, olumala okusoma ne baddayo. Lwaki? Enjawulo eri mu kutegeera nakakasa bye twogera oba Allah byayogera. Oli n'ava gy'avudde n'agamba nti mu buwangazi bwange kantulemu olunaku lumu, naye ng'oli ali Mityana tumaze naye emyaka 3 tusoma Qur'ani wala daqiiqa, nga tafunangayo ddakiika gy'atuula wano mu ddalasa. Luliba lunaku nno lwakuluma bujiji. Kituufu nka toyinza okuba tomwagala, naye byasoma si bya jjajjaawe.